Eno y'emboozi ya Joseph Kibwetere. Mwene emboozi ngenda kulaga olugendo olwaviirako abantu abasoba mu 100 okufiirwa obulamu bwabwe. Olusozi luno lw'oli mu kulaba buli kimu kyonna wano we kyatandikira. Omukyala ayitibwa Kerodonia Mwerinde. Ono yali malaaya era ng'alina abasajja abawera. Olunaku olumu mu mwaka gwa 1989 yaleeta muganzi we mabega w'olusozi luno era ng'amugambye nti yali agenda sisinkana Bikira Maria. Bwe baatuuka ku lusozi luno, omwami ono ayitibwa Eric Mazima yabuuza Bikira Maria yaliwa gwe yali amuleese okumulaga. Omukyala ono yamulaga ejjinja eryo ly'oli mu kulaba era n'amugamba nti oyo ye Bikira Maria nti yali abakubye omugongo lw'ensonga nti ensi yali eyonoonese ng'abantu basusse okukola ebibi. Omukyala ono wano yategereza omwami ono nti Bikira Maria yali amulabikidde era n'amutegeeza nti agamba abantu essaawa yonna ensi Katonda agenda gibonereza era nga bonna balina okukkiriza omukyala ono bye yali alina obbagamba. Omwami ono Eric ensonga zino teyazitegeera bulungi. Wano nno Kibwetere waayingirirawo. Kibwetere yali musajja mugagga era ng'alina amataka ng'alimu n'ebyobufuzi naye lwakuba yali tasobodde kukola bulungi mu byobufuzi. Omukyala ono Kerodonia yamutuukira n'amutegeeza nga Bikira Maria bwe yali amulabikidde era n'amutegeeza buli kimu ekyakigenda okutuuka ku nsi nti era Bikira Maria yali alagidde omukyala ono atandike okubeera mu maka ga Kibwetere. Kibwetere olw'okuba nti yali mukatuliki nnyo teyalonzalonza oluvannyuma lw'omukyala ono okumunnyonnyola bino. Bw'atyo yatuuka ewaka n'annyonnyola ab'omu maka ge omukyala ono bye yali amugambye era n'abategeeza mu bigambo bye nga musanyufu ng'agamba nti baali ba mukisa mu nsi yonna. My father told us, today we are among the luckiest people in the world. Because with us here, we've got people who receive messages from the Virgin Mary. Olw'okuba nti mukyala Kibwetere naye yali mukkiriza nnyo nga bbaawe teyalonzalonzamu era yakkiriza bukkiriza. Bw'atyo omukyala ono n'atandika okubeera wano. Amawulire g'omukyala ono Kerodonia ag'okulabikirwa Maria gaatambula wonna era abantu bangi baatandika okujja gy'ali nga baagala okuwona okufa. Omukyala ono yeeyongerayo n'atuukirira Father era nga omu ku Father gwe yatuukirira yali Father Dominic Katulibabe. Ng'ono Father yali akkiriza nnyo mu birooto n'okwolesebwa. Father Dominic ne bafather banne abaaliwo kyabatwalira kumpi essaawa nnamba nga babuuza omukyala ebibuuzo ng'abaanukula bulungi era bwe baava nga bakakasizza ddala nti omukyala ono bye yali ayogera gaali mazima. She told us that she was a prostitute. She lived with 5 men. That's all she said. But then she came to repent. We thought, yeah, she might have repented. And after repenting, God can do with her to make other people repent as she did. Bw'atyo Father Dominic ne yeegatta ku gurupu. Olwo neefuuka gurupu y'abantu 3. Father Dominic Kibwetere ne Kerodonia mwennyini. Oluvannyuma nga beegasse 3 baatondayo ekibiina kye baayitanga The Movement for the Restoration of 10 Commandments. Era ng'ekibiina kino kyali kyakomyawo amateeka 10 mu bantu. Oluvannyuma ng'ekibiina kino kitondebbwawo kyekyatuukawo. Wano nno ensonga eno weetandikira okufuna ekinyusi. Obutawanvu ya vidiyo eno ekitundu ekisoose kankikome wano. Tugenda kulaba mu kitundu ekyokubiri biki ebyaddirira ng'ekibiina kino kitondeddwawo era nga nakyo weekiri wano.